omulabi fo mulungi nkwaniriza nnyo oli wa mukisa Big Bro Uganda or Big Brother Uganda amanyanze Big Bro Osman Tabon Child yali ku camera producer so we bali kubanga ate otulaba munnange mbadde era mpita ayita muganda wange ntambula nengwa ku Joyranda nakutegeeza nti no mutuufu chano yaffe eno egenda kubanga ekuyamba okuleeta omuntu oyo okuvira ddala gye yatandikira mpaka olwaleero okuvira ddala gyali mpaka olwaleero nange nno bwenti mwesaze okweta Joyranda mwana muwala mupya nnyo mu industry ate nga amazima ge nnyini bw'owulira music we okkiriza nti nno Uganda tulina talent. Joyranda nje nsanyusa okulaba nange nsanyusa okusanga Big Bro ogamba otya ndi bulungi onyirira kama kata bakuitumya abanyirira nze nzi banange sikulekaayo onyirira naye nga wewe bali kulabika bulungi management ekola Joyranda yani Joyranda kyaniza okugamba muyimbi mupya eyatandise omwaka oguwedde 2019 muyimbi mupya eyatandise omwaka oguwedde 2019 otandise okuyimba 2019 professionally wemba nkyogera okay naye ng'obadde ojja okubakuba emabega nali nyimba z'abayimbi nanyimba cover z'abayimbi bino ebagamba okubakinga ng'oddamu ennyimba z'abayimbi nakola oluyimba gwe n'oluddamu mu maloboozi go entertainment ogisanze otya tebadde mbi tugezaako mpolampola naye nga obimanyi omuyimbi atandika wabawo era ebintu ebiremesa promotion kiba kizibu okumanya amangu Joyranda yani amanya gempozi Joyranda ye Namugerwa Joan omwana ow'enkima ow'enkima mama ni tata nyebali tata taliwo okay sorry yafa mama wali nga mama wali Joy bamuzaala wa gye nakulirawo bajje banzaala mu kyalo ekyalo kye bakuzaalako kyalo kyange banzaala Luweero bamunanika olwo ntegeera nzijja olwo otandika okuntegeeza ekiriwo bakuzaala Luweero bamunanika okimanyi nange ndi musajja we Luweero Nakaseke so Joyranda okutwaliza wamu industry ogirabye otya industry simbi ate kirungi ennaku zino engeri wenkiraba abaana abato bangi ate like abantu baagala endongo yaabwe kirungi era nkyebaliza Mukama nti at least naawe omuyimbi atandika osobola okukola akayimba abantu ne bakawaama se buli omu nti bamuwaama tukitebo bawa ekyo ekiriwo ne bagamba abaana kati tunula industry kati abaana abato abasinga abapya kati ne buno bwana obuto obukidi abantu like babuwuliriza ate ne babuwagira kizaamu amaanyi okay kumbeera eriwo Joyranda music omulabye omuyimbye ojja Joyranda yeerabawa mu myaka 5 maaso engeri gye siri Katonda sobola gamba nti neeraba wano wati naye okusinziirawo nda management yange n'engeri gye tukolamu ennyo bambi ndaba at least in years to come Mukama nga tukwatiddeko era nti batuwadde obuwagizi at least tugenda beera somewhere tuba tuli awo abatugamba feyo gye tubeera mu nkuubo mbwera manager Francis ye kati ye manager wa Joyranda gw'opasula bamanager b'abanno manager n'ava mwoli n'ompasula mwapasula manager yali manager wa Fresh Kid n'ompasula ku Fresh Kid kati gwe ye manager wo kyokka ate era mbwera mbu mukwano gwo nnyo lwaki mubuwera nnyo manager Francis ye manager wo yes ye manager ange kati naye ebyokupasula sibimanyi mukwano kubanga tomupasulangako kubanze wenava eri gye nali waliriddawo ani yali manager wa Palaso nga ye manager wo wenavaayo wenajja mu Texas it was October 2019 nasanga Fresh Kid wali so already ye bambi yampita okumanaginga nga already ne Fresh wali era nga tuli abayimbi abo babiri naye wamanyi ebyaliwo toteekamu nedda like walaba amawulire ebintu byali bya family issues kagamba ne zijja ne wekanga nga manager Francis agambye kampitono asobola kati mwasayininga ne manager Francis twasayininga contract ya bangati
Ebyo sijja byogera ojja bimubuuza manager Francis. Ebyo oluusi tubyogera nnyo mu mpewo si kirungi byogera. Wesigalizaayo akafu. Naye nga wasayininga ne manager Francis. Nasayininga. Mpulira mbu bagamba mbu manager alina okugula engato, alina okugula nika, alina okugula sokisi, alina okugula akaleega, alina okutwala mu saluuni, alina okuwa emmotoka, alina okuwa ennyumba. Manager abikola ebyo byonna. We twasayininga mbanga muwala we kati beera nga olinga muwala wange nga ninga muwala wo sorry muwala wo boyino muwa buli kimu because right now sina mulimu gwenkola mulala okuleka okuyimba ate kati mbeera mu premises za Texas. Okay. Yeah. So buli kyewoyagala kyowulya kyeweetaaga n'enjala zino gamba nti manager njagala muko ku njala ya buli kimu njala kikolako takalubiriza. Musajja mukaka mbambe simu mpulya mbu manager oyina emyaka emeka? Nawezeze emyaka 2. Oli mukyala mukulu. Mpulya mbu manager basaba mubasabiriza nange mbiwulira naye tebinantuukako era sagala bintuukeko. Kale singa agira n'agamba Jowe alabika bulungi bambi. Ekyo tekiba kirungi era wabyogera nja kunyiiga. Jatso janyiga mu bunyiize. Si kirungi kale mazima ddala mukola kati ate mweyagala mazima ddala tukaseranga obaki. Ku mbeera eriwo Joiranda. Bigayi bamukubye obucupa. Yabadde ayimba kuba emyaka 2 olonda onto otandika ogwani constitution yaffe tugamba myaka 18 wadde kale nti tobirimu nnyo n'ekyensinga okulaba kyendaba tinaawe ofaayo ku mbeera y'ensi yo. Bigayi bamukubye obucupa kati abayimbi bebagira bakuba bukubi bucupa. Bigayi bamukuba Catherine Kusasira bamukuba Bebekulu bamukuba naye asembyeyo recently abadde Bigayi. Embeera eyo singa ogenda ku stage kubanga waliwo ensonga lwaki Bigayi bamukuba ki obucupa kati singa bucha ku macha ne bakuyita president n'akuyita simanyi nakumanya kubanga embeera etabuse wegombola president ekituufu nze simulabanga nako ku TV mulaba naye nze kyendaba embeera neetabuse eri mu ndongo newoyambala bamazibu gwebayero n'ogenda ku stage kikkubya kimanyi ate ng'oli walwedi kati kitegeeze sinakubuuza gy'oli kubanga nze mmanyi kala nze nga nze kyaliwo nze mmanyi kala gy'owagira nyimanyi nnyo manyi neya manager Francis gy'awagira kakati naye singa bakuwadde omukisa Joey ne bantuma ne bagamba Big Bro genda oyite Joiranda nno tugenda wa president ebivaayo byonna obikkiriza kati ekizibu ekiriwo beera kati kangeze gwe nga president yakuyise manyi kati ye president era gwe tulina mu ggwanga oluusi oba tusobola jemu kitegeera naye ate kati oba muyimbi oluusi kirina engeri ekikosaamu kariya yo naye ate oba tolina kyakikolera kubanga eba order n'ogenda so mane sagala byogerako Big Bro ebyo kyusa ensonga endala. Big Brother Uganda muganda wange ndine Joiranda mwana muwala ali mu management ya Texas the Texas ya manager Francis ayimbye nyimba currently limba kiro inawo ino limba balita Onvuga ne Mimi na wewe cause zona twazitadde mwezi gwegumu kati vula nzogera Onvuga ne Mimi na wewe so enyimba goze yiza oba bagulangule oluusi ndeeta idea then tufuna omuntu editinga yakoze idea kicho oyogera ku wali wave ino gamba nti Onvuga kati kino tuyita Onvuga omanyiwe tuba creating ennyimba kati manager afunirayo ka piano osobera no creating nofunayo byoyiya kati webanga kisoundinga bulungi tsofuna omuntu omuwandiisi bano ba professional najja nakwatiramu nayongeramu ku bigambo Joiranda omanyi mu bivuga byonna kivuga kikyokuba nkuba piano gisobola bulungi nakyekira gita so agikuba kuba nteekako enjala ate omuntu akuba gita talina njala enjala wezitabaako bawulira ddala nga n'omunembu gwe mulembe era namulembe obimbe mukazi ogera nkola ngasi kulabako na ttatu kuba nagwo mulembe
katuse mulembe naye Seven enjala besikinindi kubanga kajja winanda tekaswana manager taswana gasigisa njala manager tuba tumulabisa olwo kugamba bannange enviiri ezo ze wasalawo okukola enviiri zange tozifaako mayize kaddiye mbadde ngenda mu saaluni kizinganda bange empya azikaddiye nanti ndaba mu kkala za njawulo yeno brandi yange nze nkola zino kkala bbiri. Lwaki walonda kkala ezo? Waliwo omuntu azinkola yangamba nkole zino mbeere kale mbeere different because bantu bangi balina zino enviiri za tinti. Omulabi waffe omulungi Big Brother Uganda channel gyoliko weyongera okusubscribinga otufollowing ku Facebook ojja kuba osobola okumanya entambula ya Joyiranda kiki ekiriwo ekipya buli kamu kaleese ffe tusooka okuwa first hand information okubeera ng'omanya kiki ekigenda mu maaso. Joyiranda nga tumaliriza ku Bebe Cruise List nagiwuliddeko naye kale munnange era bayogeddeko ne bakoonako ko ke bakoonye nedda olimba ne bakoonako ki kyekyo kyembadde njagala era ati obalimbulule nedda nze yogera ku Bebe Cruise List. Bebe Cruise List kati yakoze ennungi nnyo kubanga balirawo yabasuubiza ssente next year guno omwaka gwe tutandise bw'anaaba amalako nga tuyingira 2020 buli anaaba ku Bebe Cruise List emiliyoni ezo njagibaako inshallah yagiwandiisa okusinziira yabadde ng'akola listi ze ate munaye abantu bannayuganda listi ze baziwa obudde kuba bazifaako because I see a lot of people beyawandiise ne batawandiisa abamu banyiize bagireactingako kati ekyo kyongera omuyimbi amaanyi bareactinga kati tewantadde kwaki era ndaba tonna bakunyega kigambo nze siso reactinga because lwaki I still have to work hard kuba nze munaenda tonatuuka ku level egenda ku Bebe Cruise List ng'okoze ng'omanyi ku countdown oli mu namba 7 mukaaga awo 5 gomanyi kitegeeza gwe bakugamba okola list y'abayimbi abasinze mu Uganda okola yiyo buli omu nange webanga akola buli omu bamugamba akola ye kati ne Bebe Cruise yawandiise yiye because kitegeera oli mukumbuza njagala oyogere ku Bebe Cruise List natera ndijjogerako the list was fair yawandiisa abayimbi bangi abakatandikira n'abalabyemu abasinga but nga Joyiranda taliimu alinga tayimbira mu Uganda kyokka nga ate tumulaba star which is okay it's not okay but it's okay ekyo kikuwa amaanyi okukola ennyo okuddamu performing nawo obeereko next time and I'm sure Bebe Cool yonna gy'oli so list ye yabadde fair. Yeah, it was fair. Okay, Bebe Cool yonna gy'ali yonna gy'ali nze bampise Joyiranda munaye nange noonyako ku waka wange ontanke ku list Gagame boss omukyalo omuwulidde bamuyita Joyiranda naye noonya kuwaaka we list alaba agwanidde okuba mu top 5 at least kubanga kunzenze ku list gye wakoze mu butuufu Joyiranda era nange mbadde mbuuze maama akayimbi kange tebakataddeko maama akayimbi kange naye kyonna kyonna kyekiri nti nno list eri fair. Yeah, it's fair according to you. Kyokka nga ate waliwo omunywanyi wange yagambye era nja mubaleetera mu mulabe kubanga ye ruli puzzle yagambye munyiivu nyo yagambye Bebe Cruise List Bebe Cool yagikoledde waka we ne mukyala we mu buliri bya ruli puzzle era agenda biddamu kubanga naye ajja agenda kubiddamu abyogere. So Joyiranda okkiriza mpulidde ogamba inshallah ate nga tukitereeza bulungi anti siri musiraamu naye mpulira bakyogera munaye oli wa ddiini ki? Ndi mukatoliki. Oli mukatoliki kiri wakiganyi n'ogamba nti kale Katonda yasalawo yamanya sigenda kugenda nnyo mu bintu bya lweri tujja bibeeramu nnyo katubiveemu kubanga wabiŋŋaanyi nange saagala kumalako mirembe. Manager Francis akuyisa ati ampisa bulungi nnyo ttiimu yonna abaana bonna bali mu Texas bambi bampisa bulungi. Muli bameka abayimbi abali mu Texas? Right now ndi omu nze kali mukati. Olina ennyimba nga mmeka? Nina ennyimba 4. Ennyimba 4 zigulubya Kampala ne Uganda. Olina ennyimba 4? Nina ennyimba 4. Ze ziriwo oba waliyo endala ze mutannata? Anti ennyimba ze watadde ze nnyimba abantu ze babamanyira z'oba olina eziri endala omuyimbi okimanyi nti nno sobbaayo n'ennyimba endala z'otannatanga 3.
nenga wate ennyimba nnyanga abantu ze bamanyi era z'oba obala kati sobola kugamba nti nina ennyimba 35 nga already teziri out. Okay. So tusuubire ki omwaka guno musuubire bingi okuva eri Joylanda kale okuva eri Texas Management. Yeah, because tulina bye tufumba bingi bijja tukwata mpola katwegendeza twagala ttawaaka mulungi. Singa bukya ku makya manager Francis n'aleeta omuwala omulala muyimbi. Abulebyo tusooka ne tubyogerako ebyo kuba ate munaye sisobola mugaana waba asazeewo sisobola mugaana kuleeta muyimbi gw'ayagala. Kale biri wadde wabiganye naye kati olwolugambira nalwo lukiriyalinge ku air kubanga bagamba mbuno ng'oli muninkini wa Francis. Bonaye abantu balwaki balowooza bwe batyo. It is not true, like abantu buli walaba omuyimbi omuwala alina manager musajja baleetawo embeera bweti but si bituufu munaye musajja tukola business. Jowe we tunagizuula nga bituufu. Ate bituufu si bituufu. Era kibeera okay. Ate kibeera okay munaye. Si bula abatulaba. Abatulaba mwenna. Bana subscribe to Big Brother channel. Big Brother Uganda. Big Brother Uganda mwongera okumanya ebisingawo eri abayimbi. Buli luyimba lwana talusookera wa Big Brother Uganda. Joylanda oba oyagala okumanya ekintu kya Joylanda kyonna just subscribe to the channel onyigena akade. Yanze bamuse Joylanda nga va mu Texas Management. Tweyanze nge Joylanda webale kukola wabula nkusabira mukisa guno omwaka 2020 Happy New Year. Sobola okubeera nga ate ekintu ekitambuza bulungi naye nze nga konze onkoledde manyi ngeri gye ndi ow'amawulire onkoledde bulungi era nemandeeka n'ebyange onkoledde bulungi singa ono batoddirizza ng'oyambuse waggulu nyina sita gwendaba mu maaso awo agenda okutawanya Uganda. So weyongeremu amaanyi mwebali nnyo mwebali ddala abatulaba genda osubscribinga YouTube channel yaffe Big Brother Uganda tufollowing ku Facebook Instagram ojja kuba osobola okumanya kiki ekigenda mu maaso w'abayimbi tugenda kuba tukuleeteranga buli muyimbi gw'omanyi buli wakatemba gw'omanyi omuntu ali mu entertainment omuntu asobola okubanga mu butuufu alina enkizo kuggwali eyo naddala mmwe abaana abalenzi ne baana bawala abeegomba ba celebrities bammwe ne babanga si muyimbi si comedian naye ng'ate muntu walinnya asobola okubanga mutuufu omunoonyo oyagala omulabe tugenda batumukutuusaako okuva ewaka ewe kuva ku mulimu n'ekyo kyakola tweyanzenge webale kutwagala genda osubscribinge ebisigadde ojja kuba obiraba webale nnyo webalire ddala.